Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. A general cannot die in a foreign country. I'm happy. I'm not a sadist. I want all of those who go abroad for treatment to die there. Tumwine is an Iraqi man. Enkomerere badembi. Tumwine humiliated Yangina. How can you humiliate a fellow general? Outone damajega for good. Kati ogenze nako nito tumwine ogenze n'amaje ogenze n'amaje yabuza ngi nojoka munno emisana tuku joka mukulu munne yes tono ne damaje gafe bikiga ayomba bubi nnyo anonya sente kati wagenze nazo bagenda muzika mufuti meka tumwine eri tumwine was directed by parliament to appear before parliament to explain the tortures in safe houses. He refused arrogantly. Where is he now? Akakawala Kasiru. That's an idiot. Singoko yina mageza agana abe empali. Kola bikono empali sikajina aba akakawala. Tukamanyina kuna kawala gonda bana yeto manyina kuna aba empali. Ne empali tomanyi jina aba. Mazima. Gendo na abe empali. Kawala kwe gendo na abe empali. Leka kunere gamu. Gendo na abe empali kawala gwe. Gendo na abe empali. Bagenda ne waliwo ekyoyina okwenyindo bwekiti waliwo ekiganda nga abemmengo bebakikozesa kyoyina okwenyindo ng'oyiroga nti ennyuma z'abalongozi ezifulumye ekyoyina okwenyindo bwe kati bakigambye bamayiga nali nkirindiridde musezi wanti kube nkittiremu nekiwona nadde njagala okukwoti wayiswa wabadde tovaawo balamu yabadde ayina wayiswa nga balina ekibambo singa nakukutteko kisajja gwe wayiswa singa oli mukabbuli singa oli mukabuli kisajja gwe nze yasoma ninga akakawala kamwe akatasoma ninga mmwe embwa obubwa njagala okubategeezaako nti gasina bakutandika ebyo ate kansooke nzijewo kano omuntu yenna ayagala okutambula mu nsi yonna gy'oyagala okutambulamu okutandulula ekigere okusinziira w'oli naddala mu abali mu Uganda kozesa kampuni eyitibwa Juba Rail Travel ngeno ye kampuni enkozi y'ebitambuliiso ebiwandiiko byonna ebikwetaagisa okutambula ogenda okutula eddiiru zo oba ogende ku bintu byonna by'oyagala okugendako mu nsi yonna. Mu South Sudan basangibwa Crown Hotel opposite reception wano mu Uganda ojja basanga ku Park Royal Building wano mu Uganda ojja basanga ku Park Royal Building opposite Senana supermarket oba opposite restaurant y'abagumu oludda olw'ekyemmanga mulyango gw'oteebeddemu mwe muli Juba Royal Travel be bakyasinza okukolera ku miwendo emitono balina ddiiru ku buli nnyonyi gy'oyagala okulinnya bajja kusobola okuprocessingira ebiwandiiko ebigigendako mwaba wagala waka pamiti okukolera mu Uganda nga muli South Sudan oba ab'e Uganda abaagala okukolera South Sudan ekyo bakimasteringa bakola ku honeymoon n'ebintu ebirala bingi Ssaako local trips bantu balungi kampuni eno nungi nnyo mu kukola omulimu gwayo. Mutabani wa Mole n'amatovu mirundi Katonda akyamutuwadde amwongedde obulamu wali okubanga atubaweereza nze gye baliko ssebo bitambula biti eyo okijjako kisenyiga kyekinnuma ffe tuli basajja bakadde ekintu ekikwatako kyonna ogonde naye katokyanywa bisiiriiza edda wabanga ne natural remedy kati ate kakati bangi kati ate embeera mbi nnyo ku security yange kubanga luli manyi let me tell you abantu bano ekizibu kyabwe ekiri mu Uganda mu Uganda Katonda abalaze ebintu bingi naye abantu tebayiga. I believe tiene ensi y'abajulizi. I believe nti Uganda eyinza okuba nga ye Eden. Katonda agenda n'atuwa ebintu naye ebintu ebyo netabitegeera tekakati sooka olabe look at the soldiers celebrated soldiers Muganda tells you tewafiira omuzira tewabeera nsiitaano brave people or celebrated generals don't die in fierce battles. Kakati sooka olabe Kazini was killed by a woman. Nyakairima who touched on Koni's jacket in a plane. Kati ono eri Tumwine where
kasiri eggwanga yazikira buzikizi ebuya. So ebintu by'ensi eno singa mu Uganda temuliimu atulugunya muntu. This is a religious country, not only Christian. The land of the martyrs. Yes. Fenna. And it comes a time when we lose hope. Ate hope nekomawo. Kakati gwe sooka oteebereze olowooza eri Tumwine abadde tasobola kutwalibwa London oba luddawa. Kituufu. Kituufu. Gundi yagamba when Honorable Kutesa, his wife died, he said, I've lost my wife, but I'm happy that she has died in the hands of the best cancer doctor, Munsi. Why did Eri Tumwine, if he actually died of cancer, die in Nairobi? The issue is he was facing a travel ban. Abadde alina gy'ayinza kgenda. Abaddeko travel ban. Yes. Kandiho. Bamutwala Sudan ne bamukomyawo. His name cannot go through the bank system. Kukuba Bobi Wine tear gas mukubambo. Kituufu. Kakati Eri Tumwine was directed by Parliament to appear before Parliament to explain the tortures in safe houses. He refused arrogantly. Where is he now? It's nowhere to be seen. He is going to face the people who are tortured in safe houses. The way he was talking, when they hinted on retiring senior army officers, he said, if I'm retired, I will continue fighting for the people. He didn't know that time had come for him to wind up. Kale abantu bawano Katonda abawo obubonero naye tebabukola ki? Tebabulaba. Oba tebabusaamu kitiibwa. Tumwine abadde w'amaanyi nnyo yawalana nnyo Kadaga. Tumwine n'awalana Kadaga ati Kadaga yamusuuza gundi eno museum. Art gallery. N'awalana gundi n'awalana Bigirimana. Kuba Bigirimana yagenda okukizuula ng'eyo no mu gallery yagenda n'asalawo eddeyo. Ne acquiring wealth ng'ogenda gikola otya? Mazima. Kati eriwa. Tetugirabye we kyeyambi. So that's very important. Our people wouldn't be kill other people. Tebali say no. Kati if kaki ate in many cases, even when you kill, kati nze bali bagenda kunzita. Naye killing me could not stop ICC from pursuing the case. Yes. Kuba bali balowooza tinze social ICC. You have survived several attempts. Yeah. The issue is, I've been telling them, their problem was amaterism. Toyinza kudda kasajja n'odduya kasajja kava mu bwolo akava akayitirivu akajja kano ku luwumu n'okateeka mu bizinesi erira pulati tosobola kiba kakolagana namulaani ne kakolagana ki ne katandika okutta abantu ne katajetinga mukazi wange nange ne kangulira abantu banzite ne kakola nange nja kafiirako kubanga bali abazungu kye baako nebuza bze lwaki oli nnyo tageti y'abantu abalwana mu ggwanga lino anti nze nagaana okukkiriza okunfuga amwe strategist bo kye bakukola bakwata ssente oba miliyoni 5 ne babikuwa toliddamu kuboogerako paka ensi lwe erikola ki naye nga bo babbye mmeka may I have a future. I knew nange bantajetinze basta omwana nga ntugwe sobola kutola nawe kasajja gwe omutattirawo munne ne Museveni bwatuyita omwattirawo munne bali bampita ekyankwano nalingana tuliko ngende nabo. You killed my daughter, you battered my son, you targeted my wife, you hired targets to kill me. Netuseekana bwetuti nekulubya nekabusengo munasanga munne mwamuttirawo. That's me. You declare warn me, we fight till death. Era bagenda ne bagamba, he says he wants compensation for what? Mbuba kye bategeeza nti we negotiate. No. Reconciliation and compensation are completely different. Reconciliation waliwo sente presidency bampa nazi ne bazitwala unconditional teri kuteesa sijja kutuula nabo. I will never sit with these boys. Mazima.
To say to do what? I've wasted 24 years. Omulenzi oyo yamwenyabunya mu State House emyaka 14 ne 10 n'agitta ye yeegaana tumwebaze nze simanyi sina intelligence sigwangoba mu State House mbunavumye tewaliyo mbwa ya abused his mother-in-law navumye nazaala we n'okobe baali balowooza ndi mwangu mbafuukidde zika emyaka 10 tebaliddamu kujooga bakozi ba State House temulikiddamu State House workers are not porters on your farms kati Nabusayi bwe yavuddeyo labe bakyogeddeko baswala bagamba we can create emirundi again ekyoko libaweddemu kutulugunyanga abakozi ba State House okujooga abantu kuweddewo even the government is more stable why okulwanyisa abantu okubba ssente akavubuka buli we bakateeka wonna kanuka tumwebaze buli wakateeka wonna wonna kanuka tujja kakwata we shall arrest him tumwebaze to be arrested tumuteeke ku Kkwo island okuligonya we shall maroon him on an island okuligonya akasajja ako bakalambulenga ngazu nemukoyola nemukateeka ku zoo yes mazima wakasajja kabi nnyo how do you hire flags to kill naye kati muzeeyi ababonyabonya abazo bakolera mu State House bo tageti yaabwe beera ki anti abajoozi boze kola mu State House bo be baana baliyo balowooza tebaawula bo balowooza nti tewali njawulo wakati wa civil servant yajja kukola mu State House neyajja okukama amata ku faamu yo the porters are different your workers are different from people these are civil servants we did not apply to come to work on your farm we came as civil servants toyinza kutujooga ojoogani singa batugamba kujja ku faamu yo tetwalize naye bajooga bagatta byombi they fuse it into one ekyokende balowooza nti ekyakitalo nnyo bajja kujooga olimereyo waliyo ki okujjako okujoogebwa tuwulira abafuna bonna gye bagenda waliyo ki simanyi enkya ne bulopa wano ne bukulopa wa president ne bukola ki nebukujooga buli atasoma nakujooga atalina manyo nakujooga talina okanina kamana nakonya bali muntu yenna nakujooga n'atasoma atalina mpapula nenani yakugwe so nothing is there njagala kubuuza muzeeyi tumwine abantu nga tebamwogerako bulungi talinayo kalungi kakoze tumwine is anirako emaani enkomerero ebadde embi tumwene humiliated angina how can you humiliate a fellow general otona nti amagye gaffe gwe kati ogenze nago nete tumwine ogenze n'amagye ogenze n'amagye yabuuza nojooga munno emisana tuku kyokka mukulu munne yes twononedde amagye gaffe bikiga ayomba bubi nnyo anoonya ssente kati wagenze nazo bagenda muzika mu fuuti mmeka tumwine mazima. And finally, on Tumwine, it is embarrassing. Uganda is becoming a cemetery of sorts. Whoever every big person dies in the outside. Why? They lack of facilities here. For 40 years, at least bekoledde waakaabo. Naye kyembagamba ekibalondoola nti era eddwaliro ly'okumukaaga eryali bayambye baalibba. Ery'okumukaaga lyeriwa muzeeyi eryawo wali ku mukaaga libaali bawadde omuyitalo okulizimba eryerubowa sente bazibba as if they don't follow sick kakati gwosangawa waliwo makanika abba ebyuma mu motoka ye abba muzabanne but these people can even steal a hospital from their own cars. Yes. You go to Kenya, I'm asking, are we equal partners in East Africa? When everybody dies in Kenya, have you seen Kenyans dying here? No. Including your generals. This is something. This is something they should address. It is something they should address. Is it one day will take? Mujakutana nabakubidwa amasasi mu batwale Kenya. Kaje babajanjabira. The military must support have its structures. A general cannot die in a foreign country. No. A general cannot die in a foreign country. Nti mu Africa we are shameless. Nti kakati nga Buhari n'agenda e London n'abalayo emyezi ena nti bamujjanjaba. President of Africa bafiira bweru because they don't create facilities
in their countries. If you can have a Ugandan pilot to pilot your plane safely, why don't you get a Muganda doctor, a Ugandan doctor? Imagine. Yes. You must have at least one. Yes. Trained for yourselves. Yes. Kuba mwemba chintu, mwe muli mu chintu. Nze me, I'm happy. I'm not a sadist. I want all of those who go abroad for treatment to die there. If they die there, when they die on their way, when they're going for treatment, this is when they find the need to establish health facilities. I see. Bwe banaabanga gye bagenda nze njagala bali be babattirayo. Njagala bali gye bagenze babattireyo. Babayigirize. Mazima. Bwana afirwa ku mwana we. Yes. Baba afirwa ku Oluganda. Singa omusajja atagula mmere wuwe bamugoba mu hoteli. Atandika okulowooza ewuwe. Singa nagiguze. Atandika okulowooza ewuwe. Mazima. Ni when you say man who has the possibility chance of eating in the hotel, abaana be tebalya. Tebalya kirungi. Tebalya kirungi. Kuba yajja participating ku mmere gye bakola ki. Gye bafumbi. Therefore he does not spend money on food because for him he goes when has already eaten. I see. Kati singa wabaayo omukazi omutunzi w'emmere n'akugana naawe okulya n'oddayo ebuwo n'olya mukene n'abaana be n'abaana bo enkyogula ennyama. If these people whenever they go they are killed there would be safe. I see. They will see kabaka ne bamukuba ekiso n'akoma wano ng'ali mu coffin nga buli agenda bamukuba ekiso n'akoma wano ng'ali mu coffin buli agenda ne bamupirayo ekiso n'akoma wano ng'ali mu coffin bajja kukola wano bajja kukola eddwaliro agategeerekeka. Yes. Mazima. Bajja kukolawo facilities ezikola ki. Naye muzeeyi amalwaliro gano g'ogakubye okusinga nti batundiramu organize. Anti abantu bagatya. Ani g'osuubira okugendayo bamugyemu organize. Era bw'otunuulira nze mbatunuulira. Nti bamulongoose. Baagala kuleeta. Nga n'owuwo yafiira muno. Eryo etteeka lye baagala okuleeta. Si lyangu lya kumaketinga. They want to market it. But akakazi kano ako achenje kalina okuvaamu. You must overhaul the Ministry of Health. Naye achenji yakola ki muzeeyi? Ono Diana alina okuvaamu. Anti kugambe oyo tumwebaze oyo alina kukwatibwa ne mukuba mu kkomera. Tumwebaze ye asaana kkomera. Kuba structure yonna nze mbalaba. Baagala okwapulutinga structure yonna bagiteeke mu kipya. Ono alina omutwe ogumulinga ebbulooka. Yamanyi nti mulamu wajja kusigalamu muki. Balwanira moogi. Yamanyi nti mulamu we ng'asigaddemu mu Heres yajja kubulakamiringira nga bano alina access ku malwaliro. Oyo yayina okukwatibwa bukwatibwa n'akubwa mu kkomera. Maruni himwana na Ireland. Akalenzi okomu kayoli okakuba ku Ireland kabeereyo. Ninze neewuunya. Cabinet neekuulya ng'oliko allegations ezifaanana bwezi. And you continue attending cabinet. Tempulire ekyo. Is it? Nti tuyina munnaffe aliko allegations. Nti I participating mu organic trade. But ali before ICC. Oba bamunonyerezaako. Nti ayingira mu cabinet. Mu cabinet abaanuka mu civilized societies. Naawe oba onuka ovaayo oba onuka. Owulira okunuka ng'onuka obeera onuka. Wagamba tebakyaswala ate yaba kifaako ekyo yaba tekyakifaaako. Naye banne so nze mbatunulira ne mbagamba ti much as the taker is okay, donations, but where you have people, do you believe they are going to use to operate on ethics? Simanyi. Olaba n'abajjanjabi ebya bulijjo. Nabo ethics oluusi zibabula nti ate kubanga what they want is to hide in the no legal framework. Ekitegeeza ono omusajja Canadian investor yitabaagalirako ddala yabagoba. Takaagalirako ddala ako n'olutwe lwako ako ke kasinga obubi. Akasajja ako kabi nnyo katemu kali kanzise kali kafayalinze basa nange nkwolekeze gwe nange nkwasa omutwe nkunga abantu bewa mudduke gwe bempale bazikujjemu. Si waliwo gwensonyiwo omuyisani Uganda oyo ebirimu oyo DCC naye ekkanisa enuse
ate kanisa enuse nnyo kazimba enuse eno kanisa enuse kanisa enuse organic case enuse zekanisa tebuvaayo abadde tractor n'okabiro bwanyonyako bino bwanyonyako bino anoonya ntaga nankabiro y'abaana be bawandiikanga okulinaane wa minisita nankabiro bo baliwo yes abakoleko follow up bwe bawandiikira ewe baliwo abaana tubawandiikira okulinaana ewa minisita nankabiro weyaveeyi yo nankabiro abatubuulire baali beeyambisa erinnya lye naye abantu bano bwe bajja eyo ebweru mubafuŋŋane omuntu mufuŋŋane tituuli omusajja agamba timwewandiika abaana ne babula baliwo mubaleeti nga tibaninnye gye balaga eyo mubaleeti babanyonyoli mubafuŋŋane anti polisi mubafuŋŋane banyonyole katonda bw'abayamba ne musalirako eyo okumutamale kunnyonnyola baana gye bali batye babeere wano batye okutambula giweereza abazadde abanoonya abaana baabwe kati muzeeyi nawulidde nti ezo z'ensonga aba UCC ze boogerako ku ggwe agamba Tamale emirundi bwajja bwati ku midiya agamba kino na kino omukazi wa UCC nga ayagala kuteekako leti mikankobooli akakawala kasiru that's an idiot that's an idiot why let me tell you you cannot discipline a client of a lawyer through the law society. I'm not a member of UCC. The person who is a member of UCC is the owner of the media institution. Every media institution has an editorial policy. Yes. What do you speak here and what is not? Kakati singa kalina amagezi aganaaba empale kulabika n'empale zikaginaaba akawala tukamanyi nakunaaba kawala gwondaba naye tomanyi nakunaaba mpale n'empale tomanyi ginaaba. There is no way you can talk to me. The people you give a license are the media institutions. Media institutions have their do's and don'ts. Me, I come with my head. Kati bwagala mbwasayiningi singa waliwo kyebayita wayiswa kyadde kikalaganye ne balamu manyi wa balamu sikyaddayo kyadde balamu yazanya akabadde ne bamuwa ssente nadde njagala ku kooti wayiswa wabadde tovaawo balamu yabadde ayina wayiswa nga balina ekibambo singa nakukutteko kisajja gwe wayiswa singa oli mukabbuli singa oli mukabbuli kisajja mbwasayinika gwe nze yasoma ninga akakawala kamwe akatasoma ninga mmwe embwa obubwa nti myekanisa ino nga nsayininga ki ikiza ate buli kawala ogwo gye kayingiramu nga njijjako kawala gwe buli gy'onaayingiramu nga njijja kati eyabbalamu yagenze mu buyinza obumpeebwa katonda bwe yampa okukuma omutwe gwange eyabbalamu nagijjeeko switch it off teriddeko njagala kawala ggo nzizeeyo nzizaayo olabe mu buyinza obumpeebwa ngaeyawe obufuga omutwe gwange obwampeebwa katonda eyabbalamu njijjeeko teriddako kati njagala akawalako kaddemu kanneereegemu buli kawala ggo buli nga ntiya sikakuba empi jangu pita kube kawala gwe kuba tekalina magezi oyinza okugamba nti kirana yagoberera biragiriro bya UCC no tukalina magezi tujjako kubira ntukatti ekyo kayola bakakuba entuba gyasi oba bakuba mutabaazi ne baleeta kano ak'empali genda onaabe empale kawala gwe genda onaabe empale leka kunneereegamu genda onaabe empale kawala gwe genda onaabe empale bagenda waliwo ekyolina ogwenyindo bwekiti waliwo ekiganda nga abemmengo bye bakikozesa kyolina ogwenyindo ngaoyiroga nti ennyuma z'abalongozi ezifulumye ekirina ogwenyindo bwekati bakigambye bamayiga noli nkirindiridde musezi wanti kuba nkittiremu nekiwona noli nkifundiriza nti kuba nkisuule musezibwa noti njagala kwata kawayiswa abo kalidde sente nga kalowooza balamu akalimbi mbwe nodinjo gwe singa toliwo gwe wayiswa nodi nkuyolerawo nodi kubiddewo noliko kubya entu enyondo mu mutwe nekuba kasajja gwe me have no problem ne baba naleeta lino etteeka lye baleeta eryanserewo lyabwe kubanga what is important si be bakwogerako ICC will release names
munaddewo abasajjamu because you are indicted. You are only blocking the media. Secondly, the fact that when I mentioned the presence of this business, people are no longer dying. We don't have accidents. Three, you have finally brought a law. Tremendously reduced. Yes, you have brought a law to rectify. Why do you regulate something which does not exist? That is not byonna bibakwatirayo. Ekitegeeza mwete mbu Mirundi doesn't want us to play future politics. Mwe mwafa. Temujja kudda mu future politics. Temujja jiddamu. Why don't you think about it? Mwe mwali mulowooza. Temujja kutta abantu abalala bali bategeera. Okukwatira mu kalulu kasajja gwe. No katogo obutuze kuno bajja bane bufamu bo babuki. Tota wana abantu bakamba. Bantu bakabuuza abaana baabwe. Bakabuuza abaana baabwe. So oyo omwana talina kyasobola kunkola. Neryo etteeka egundi eryansereko terina makulu. Why? Who can identify with my butami? Kwa bali bagamba deny buta nze ndinayinga si butuufu nyambe mmwe nze te future yange abasajja muri bujozi busajja mmwe muri bujozi nti a man like me when my mental faculties are perfect nti you can call me to Kyankwanzi denounce nalinja kola ng'enduna nokukalize nalinja kola ng'ende nako nalinja kola atakukantamira ddala nnyo nalinja kola ng'ende nako mbwatuke so tewali kyakola. I'm not the one pursuing them. Baba lyakomereza $5 kati baagalaga. Even if you are tebayiza balekerawo kubanga a president was said amula ne bamusaba emyaka 7 ne bamufayini nga yabalumiriza. Kakati kitegeeza nammwe muli mugundi yemu. N'amanya gammwe okulabikako obulabise Hague temwatta abantu mwabajjamu organize. You will never participate in Uganda's politics. Why? Nti mu politics bannammwe ababimanyi be bali bibavuma mu kalulu ekituufu bemwesimbeewo nabo anti goba olubasaanulira anti bano bebajjakyetaagisa bakujje mu mangu batandise okulutwe bakabuuza abaana gye bali abaana bakabuuza abazadde bakabuuza abaana baabwe gye bali akoolutwe. That's the beginning. They will start looking for you. Kakati they have wasted 10 years thinking that one day they will be suffocated into submission. Yes. Mbonzekerize obutambi nga bufu butya yo butya ekyo tekiriyo. Nobody can tell me to denounce the tapes. Denounce awo njabika mbwatuka nenkutta nti you can use me to clean your future. Nti nze a man who is looking for a bright future mweyamwe government najita yansala. But yes, a non-broken pot goes back to the well. Of course. I work in another government. I see. But I cannot work in this government again. Since to surrender myself to the killers. I see. At least kati I'm far away. Sirinabo. It is kubaddamu. I will be a fool to work with them again. What do I expect? Nabakola emyaka 10 what did they give me? What do I expect now? Eyo losi najibala. Nabala losi, I made a mistake, I blundered, I gambled with my life. So, what I want from them is my compensation. Yes. But not it is not. They will not compensate you as well. Ngabo tebabaze nti ojja bajjo ina. No sobola. Sisobola. Nina future yange toli kibagenda. Andi kubulira kankubulira. If I was not a honest man nze bali yako. Why? Atenze nzemba lubiriza mu UCC. Maya mugondi. Mu ICC. Am I even a witness? No. Kakati nkuyambe ki? Ati you exposed them. Ati yenkubuuza. Kati nkuyambe ki? Okuje konga nabo bali stupid idiots. Ati kyabayagala omugambe nali nnimba ate bali okugambe nti bali abasajja bano baali bamakyazi bafuladinga organize ku market. Abasajja bagenda okutegeera nga market zigudde ebbeeyi bwekateekayo n'entwe yako bwekazimba ziwoteri akava mu bwola akanuka obwolo
kali kalowooza kagaggawadde nnyo tokoleko kazimba bino naye nga nze nkawema nkakongoola olunaku lumu bajja kavumbagira ne kaneereegamu akani gyevumira kekagamba nakalema ne nalweso naga nalweso yalibibaamu but he also abuses gundi nino omukazi prime minister tumwebaze yava mu bwaladisi abantu abo aboogera ku tumwebaze mu beegendezi bayinza okuba nga nabo babikola nolweiso yogenda nanesimbamu nnyo ate byalimu ssente empitirivu amadawuti ngoba yali tamanyi kye bakola kakati nze tumi bali abasajja be baategeera nti bifulaadi nze ku market naye ani conduit ne bamukwateka ate bensobi gye bakola tebamutta singa baali suluudi baalisindisa omusajja oyo ne bamukolaki ne bamutta yes kuba ba mirundi ebiri waliwo ayina kampuni ezattira babatyanga ebweru abawala kati ate bano batyanga malwaliro ga wano kiruddwani oyo tawona ono ow'omutwe tawona ow'omutwe tayinza kuwona ow'omutwe oyo tayinza kuwona alana anabamutowonyezaako bwanaatwalibwa oba nafuuka kifi alifaayo kya mukyoma gwa nkimakongo ne balyoka bakakwatye ddala ne bakanyweza kati nze akakawala tekalina kyekasobola kunkola that girl has nothing I cannot write any mbubwajja it's up to you you asking questions I'm answering kagambe gwe kagende kanaaba empale kawala gwe naaba empale yiga okunaaba empale naye n'empale tomanyi gginaaba kawala gwe yiga okunaaba empale nako bakagenda ebweru abantu bakaleete emisinde bagalako bakagenda kumbaga abantu bakawuganire kadduke this is how we are going to preserve our freedom. Freedom you cannot infringe on people's freedoms. You go to court if you feel offended but this can even be in the public interest. Can I sign nalinjogera nkwati kiwaiswa gundi yali akirimbye oyo gundi balamu yekirimba alabika balamu yali ya sente yali akirimbye mbone singa wajja waiswa wali owedde waiswa singa bali waiswa bali badde bakozise kati nolinjagala oyo balamu akiruwalingi yokenchi benyondo omuntu ekyali gitegedde nze ne musiruka nayisayininga kumpapula embo nsayininge ekisola program oli kooti gwembwe obubwa gwe gasiyo oli kooti embwe eno mbwe gwe wayiso oli kooti komambuzi odanga muno binumbamu gwe omutwe ogwo nengwasa nako mukanonye tunonye ebifaananyi byabwo bwe butambuleyo ebweru gye muli buli gwe mulaba mumuleete nga talinnya n'ako akawala mu kaleeti this is how we are going to preserve our freedom. So that's not the argument. The argument would be that in fact I'm asking them, how come that this man who violates the rules is highly followed by the population? Almost everywhere. Yes. Mwengate mujina. Mwabagoberera amateeka. Mwengate mujina. And why is it that nobody has sued me? They hide behind this one. Akakatana abampali gye bayitira nekiwaiswa ekya waiswa wawonye kisajja go wawonye waiswa genda oli enkokoyo balamu yabadde akusizza ng'akirimbye mu nsayininze kijjo n'ogutwe wabadde owedde takiddanga muggwe waiswa gwe ondaba genda otule mu meeting wabadde owedde gwe singa oli wammwe singa oli busoga singa kati oli busoga webase mu kabuli obusirusiru obwo nga nsayininga nti yakusembeyayo n'omukazi w'ennyonyi. Yes, that woman tebali ku mukazi oyo baagala okugula ennyonyi. They want to buy planes because Uganda Airlines is not supposed to make kukola nti commercial. Anybody who starts a company, an airline in these days is not making a profit because the passengers following the COVID, following the terrorism, the passengers have reduced. Air transport is no longer a business. Planes are delaying and they are mergers. Kakati, when you start a company at this time, don't expect profits. Kakati mano ekizibu kyewanyina ti amakampuni agasinga obungi ag'ennyonyi gagula Boeing ne kampuni endala waliwo n'endala
waliwo eya Europe n'eya America kati unfortunately ku babbi ba wano ezo tezigaba nguzi kakati baagala omukazi ono aveewo baleetewo owaabwe enjawulo baagirya dda ssennyonyi oyo ssennyonyi era ne Kasozi ate gamba buulire era Museveni nze kyemunenyako yatugoba why akakiiko ka Kosase tekamanyiddwa akakiiko akamanyiddwa kaba ka paaka akakiiko ka paaka kaba kateesa ku auditor general's report Kosase eteesa kuki allegations ez'obusiru allegations kaliruddawa nga n'ebitongole bya gavumenti ebisinga byatundibwa ne bateekawo ne ministry enamba ebitunda bateekawo kulya ssente era kyobala n'akaakasozi kali kaze mu custodian board kulya ssente oyo ssennyonyi era nga bw'ali ennyonyi ali mu nnimiro ya kasooli alya ate talina magezi people have no brain they have no brain why nti if you want to suck this woman you would have an auditor's report nakugamba nti the company is not making a profit why the manager is incompetent yes but this is not a company that was started to make a profit. But of course around East Africa there is no company that is making profit. Tewali. Rwanda is losing. Ekitegeeza nti gwagitandika lwaleero era kyova olaba nti mbeewuunya bamala okukozesa bakusuula where is Anvuya Minister of Transport olwamala bakolera ennyonyi ate gwaleesa ennyonyi yojjukira ennyonyi ezo ssente bwe bazibbiramu kakati olw'okuba tebaliizo ninga bali ku mukazi ate nti kyembeewuunyaako nti power ya Museveni gye batwala kubanga Museveni alina powers okulonda bamanager ba parastatals tebalaga mu parliament ayina kati ne ba advisors abo bye balonda bajja bayingiramu how do you undermine bala disi baba musuuza era tumwebaza oyo baseka banja baani bonna n'abawaayo yena asigalawo ng'akajjadde kubanga alimanyi yabaweereza babasuulire yes anti yali wambabazi tumwebaza yali wambabazi nga mbabazi tabaagala mbabazi ayagala baveemu be bakolera Museveni and this is what happened baseka banja ne babagoba balugasa baani nga oyo omwana yabikola kakati if the encroach ono Museveni's powers kubanga ono omukazi Museveni yagwa ebigezo bya senior 4 yagwa ebigezo bya senior 4 ne bimugana okukola ebirala what is high experience in the airline management ebyo tebabyogera basenyo but I'm telling you is a large group mulimu ne bapastor waliwo ne yasaba omukazi emmere fooduzi waliwo pastor yasaba omukazi oyo fooduzi yayokola fooduzi abaana baabwe abali mu gundi omwo mu civil aviation mukitu bamanyi the scavengers we know them if I want to expose them I can do but what olowooza omukazi oyo ayawukana nnyo n'ataba the way they harass n'ataba buli muntu yenna gwe bategedde anti n'ataba kasa bategeera kyagenda kufuuka minisita wa land bagenda ne waabwe nti yasoma the same they are doing because this is the same clique all the monkeys don't learn new tricks yes kati abakuba omukazi ono tebamukuba nti ki baagala kugula nnyonyi naye nga tebazigula mu Boeing balina gye baagala okugenda mu kikampuni obanga baguza second hand nga bwolaba zino emmotoka za parliament tebazigula mu Benzi oyo deputy speaker oyo naye ajja kukwatibwa oyo omwana oyo nokulimu ejja kufunzibwa ze mbabuuliza olunaku lumu abaana abo bajja kukwatibwa ali very soon kuba abantu bajja kuyiika mu luguudo kugambye kosasa teriiyo eroja bitongole bya gavumenti ekyo bakirimbirako Museveni nkugambye if parliaments want to investigate it comes in because money to run those parastatals was approved by what? By parliament. Any man originating from parliament, but parliament must investigate the auditor general's report. Is that COVID in that was Nsonga? Yes. So for a baccalaureate okurutu nabo tujja backward. But a National Task Force which is audited by Museveni. Ziriya za parliament atumanyi baccalaureate okurutu bajja kukwatibwa. Abo bagundi abo simanyi
kamulege yaabo n'olubuto lwe mutwaddira netukola gundi netukola gundi ku borders ezitesinga nga teziriyo kamulege yoyo bonna bajja kutundibwa n'ebijiiko byabo. The battle is going to be corruption. I'm telling you. Very soon bwe badduka bakalolo bwe babatundira ebyabwe mu bukadde. The next battle is corruption. Byonna bya Paris level bitebiriyo. No, anti kakati bawadde simanyi miliyoni 7. Miliyoni 7 zigula ki? Oyinza okukola embaka ku kyalo ya miliyoni 7. Abantu bavaako nga balidde. Are you telling me? Miliyoni 7 ngozi wabaki? Ani alina business emitwalo 5. You tell me. Naye akasajja kano kalina ebintu mpozi walagi na girasi ezo sente ziwawa walagi n'agula ne girasi ne benchi ezikwatuula n'owamalwa n'agula ensako y'amalwa. Yes. How can somebody, I want somebody to demonstrate for me what can somebody use for emitwalo 7 kubanga emiliyoni emu asatu bagalekayo bagababbako kati gwembulyayo ku kyalo abasajja gano agali mu finance gasajjamu babazaalawa. Tell us, demonstrate to me okujjako owawalagi n'asika kabalagala ku ssomero njagala ombuulire miliyoni ekola. Yes, mu kantini ya somero ow'ennyaanya akole ki atubuulire. Yes. Akasajja gano ga demonstrating eyo business osobola okukolamu emitwalo 7 gasajja mmwe mukyogere ku kyalo mukyogere kasajja mmwe tu demonstrating tulina Uganda Investment Authority tulabyeyo a business mosolo teke emitwalo 7 nefuna kiralu ate nga mu myezi 3 olina okutandika okusasulako iyo ya walagi ya bigere mulokoni iyo yakabalagala n'ennyaanya tikisoboka kituufu tikiriyo osobola kusubula pint ya nyaanya nti nze mbagamba pint ya nyaanya ezo miliyoni 10 zaaliweereddwa omuntu ogwo mu kyalo zaaliweereddwa omuntu ogwo nga mwa-identifyinze ekintu ekisobola kukolera mu kitundu omwo nti singa omuntu afuna akuuma k'akasooli n'aba ng'asa obuwunga abalima n'abakola ki kubanga ebintu byonna ebitulemesa gundi preservation tekasooli ajja ebijanjalo ne bijja ennyaanya nezirimibwa neziba nga teziriko ki kati omuntu afunye akuuma k'ennyaanya asobola okufuna akuuma k'ennyaanya nakola tomato sauce ku kyalo. This one will boost the production of tomatoes and the packaging kubanga ye bamubba bubbi naye ng'obwo obuuma toleeta bachina basale abo toleeta tukwata ku muchina wawan abo bafa dda abachina bano obubbi babutandikira ku airport babutandikira ku board abasuma naye abachina abo simanyi tibasoma ebya abayindi engenda gye bagendamu baba China batulugujiza abantu wano. China they are more hated than the Indians. Kandi ntegamba tibwobanga oyina ekintu kyolabye mu bitundu kubanga for us one twogerera muki twogerera mu kibuga mu kyalo singa okwata miliyoni 10 oyinza okugamba abaana abalima ennyaanya n'obaga nti muzitereke muzibeerere nazo mugule eddagala kuba ennyaanya zibalima lwaki lwa ddagala. Kati if they have that is money nga ziri miliyoni 10 sigwali bale kasoli tamu element yetu ono ngajja oyo yejja kuyingirirawo n'omutwe kuyitawo omulo n'omutwe gwe. But if this man kakati gwe kirabe tezo miliyoni 10 zogamba Paris tezisobola nagula gundi motoka kubanga wali gavumenti baguleyo kaloleka bwekati katambuze ennyaanya zaabwe oba abavuka bakaguleka batambulize kino erole can work. So this money can only be used in a joint operation. Ate ng'omaze obajja mu attitude tisiza Museveni zakulya. But these people know, can Museveni put all of us in prison? You must change their attitude to this is Museveni's money. You must start nti enkoko okwate enkoko kira abiri nalaba ekikazi nga kikutte emmere y'enkoko kira 5 bagibbye mudda
nga kibawambu mbawadde enkoko enkoko zirya mmeka nokiraba n'obuto gwakyo kimaze okubba kisoweddemu egundi. I don't attend their second. Workers of I don't attend. I see. Because abalete ebintu bino babibalira wa. Anti bocho bafera mu 7. Tebali ku ground. Nti kyolimba omuntu. Mbagamba nti baba toyina mmere toyita bagenyi bangi ku mukolo gwo. Baleke kubateeka mu appetite. Nene bana Uganda bagezi. Do you believe? Wali excitement mu byalo. First of all bana Uganda tebagala byabwerere. Bakole structures. Bagati company je mutundamu ennyanya zammwe twagitaddeyo batunde eyo. Nti oba gwayina ennyanyo n'omusiri gw'ennyanya nti ye. Kubanga abavubuka ekibagana n'okulima between walimidde n'okukungula aba ali aki. Mazima. Embizi yeetaaga eddagala. Embizi yeetaaga emmere. Kati gwe muwa obubizi. Abonoonyeza omuddo. Naye talina kyakulya mwanoonyeza mbizi. Nubwo okitunulira ku TV n'oganda kino ewabo wakyo. To excite people. If you excite people for something which is not there, the people raise up against you. Kubaka temubagambe tugenda kwongera endala. Muwongere bano be mwawaako edda oba ate muwa abalala. Naye nze njagala omuntu ademonstrating nti akakadde ka ssente ayina business yakakolamu. Nengakola mu business. Eyambuulire. Kubanga asatu bagasigaza. Ayina nsanvu. Ensanvu mutubulye business. Omuntu gyasobola okukola mu mitwalo 7 basajjamu. Nze ngulamu eryanda lya kamera limu. Kiki? Bw'oba oli wadde nze. What is it? What can you do? Which business can you do? In mitwalo 7. Mu mitwalo 7. Ate tugambe ojja kuleeta otwongere. Ate nga ng'abazibu tebannaba kuggwawo. Tikiriiyo. In fact, the more you scatter the food, ngoba nnyama ngeeyo mulumbe batero gamba nti abaana abawala mu bagabire ennyama bafumbiro baba they come back. Temugirabako. Miliyoni 10 nga kirize ku kyalo ne bw'okiwa abantu 5 miliyoni 25 buli omu bana naye nga buli omu mumuwadde area of speciality. Tigwe ogenda kukola kawunga ka kasooli. Gwe ogenda kuleeta abaana bano abayina obutunda abayina ennyaanya abayina ki abayina ebyo beetaaga ki tebeetaaga ddagala ebbomba n'okufuuyira. These ones who are in progress who needs a slight push abo zibayamba. Mazima. Yes. Already abatandikako. So oli atalina kaali. Kakati ate n'otegeera ti bano bwe banaalima ennyaanya ennyingi kati nina okuteekawo preservation unit. Ti omuntu ne bamuba mu katale nga mulimu refrigeration system. Musobola okukwata nti akaveera kagundi akateekeko erinnya. Ennyaanya ye ne zisula mu ki? Mu gufiriji ogunene. Kati mwenna mugulawo omulundi ki? Gumu. Mwenna mukeera bali wabba eza munne. Refrigeration system. Ne mugiteekawo ku kyalo. Kubanga nti mutunuulira enguudo zonna. Wale mugiteeka ku byennyanja ku mwalo. Anti mutunuulira enguudo zonna. Enguudo zonna. Buli we bazimba akatale abantu bakalekawo ne badde ebbalwako. Why? Ennyaanya zengera mangu munda. Ebintu byonna ebiri perishable. Ekituufu. Yes. Olina okuzaanika wabweru. Yes. Kakati olina okuzuula nti refrigeration system, preservation system eriki. Get something that is has forward. Abennyanya akatale bajja kukaddukamu. Olugenda munga ebbugumu li. Yes. Yokya ennyaanya zaabwe. Ennyaanya zaabwe. Ekitegeeza buli katale kozimba babeerawa. Anti buzeeyi ababeera mu police making eyo bo baatuuka bali waggulu nnyo tebamanyi muntu wa wansi. Bazibba bubbi. Sente za Museveni bali be bazebbira. Talina kyagenda kulabayo. Apaana kubanga teziplaningibwa. You can even monitor the 4 people in the village can easily be monitored. Yes. Rather than oli agenda omupangisa yadduka nazo ate mu malozi bawola abatembeyi ne mubagoba. Tumutembeyi takola ani takola. How will you reclaim this money? Kati Museveni zeyiwa mu Kampala ngali ne nakyo ezabakwasa amaddu balyoke bamulwanyisa ziruddawo. The beneficiaries mwabagoba mu kibuga n'entwe zaabwe n'obulaba n'entwe zaabwe n'entwe abatalina brain. Zoliwo minisita gw'ensanga ne simubuuza. Many ministers they cannot shake them. Nti mbakwate mu ngalo. Minisita gw'okwata mu ngalo abeera na bisaanyizo ki? Nkwata omuntu mu ngalo ng'ayina amagezi.
naye kati sankulaba nga toyina magezi apaana nziteri kwenkwata mu ngalo talina magezi nali manyi oba wewala butwa apaana wewala butwa nasanze ono simanyi kyofa togaba nemugaa nti gwe kasajja katobwe kati kawanvu nali sikamanyi nakasanze mukuziika lukuwako nemuga gwe nkuvuma toyina magezi yayimiridde namusa nemuga gwe nkuvuma ono gwe nvuma ono nti mu bantu nti ono muvuma talina magezi talina kintu kyamagezi kyali kimuvuddemu oyo kyofa togabi engeri gye namulabyemu waliwo eyamuleeta ye yajja mubalira ti ababodaboda 100 buli omu naleeta tufuna mmeka oyo bajja muttira bano n'empale bagimuggyemu cannot fit to be in Kampala needs a leader kubanga nkubuli riot ziva ku kantu aka opportunity ne baziyingiramu kaba katini opportunity ne bakola ki ne bataking over ogenda okulaba abazze nga balwanira abatembeyi kudda ku street obayita baddeko nga baganye gavumenti egende yes kituufu okay bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero muzeeyi Tamale emirundi senior atubuulidde ensonga gyesiza okutegeera yeri eyabana eyowa mukyala wa airlines mu kifo ky'okuconcentratinga ku airline baconcentratinga ku personality eyiye ng'omuntu eyo personality mwalikoze report nti omukazi ono kampuni tekola kubanga teyasoma teyabisoma that's understanding naye bayina nnyonyi ze baagala ggula era kaakati oyo omukazi talina kyajja kukola kubanga bonna kaakati bamwetoolodde ojja kulaba era bamuyita ajje mu kakiiko bamuhumiliating bamuyita kubanga bano bebakolagana nabo bassennyonyi babawaaki information mumuyite okuba ssennyonyi era nze nawona kwata ssennyonyi bwenti nemukwata ebyo gwe obingi ogwebyo ntiire mirundi nga bino simanyi advisor singa nalimbigenda olakuyita mu kakiiko togenda nkwata ssennyonyi nemukubiramu empi kijja ne kijja nze sijoogebwa n'omulimu gwabwe ninga maze okukola akatiisa mugundi ngumi netokota ne ssennyonyi nze sijoogebwa nze njogebwa iwalasibi nti gwombuuze buuze gwe olina ekigwe where do you own where do you have yabakulira akakiiko ogenda mujjako mukyapa nenkwata entebe zonna nenkwata entebe nemboolekeza nenvaayo nze bampitangako ate banampitirawo nze banampitirawo siri mu gavumenti nkwata akatebe nenkakuza ezikala yisi ba omutwe nengwasa leyisi nti tuli mu kabineti wanjogerako nojogerako ebyo beboogera nti netumwebaze netusinkana mu kabineti omutattiramu munne nitusinkana kabusenga muli futi nekulubya muli futi byampandikako okulubya netusinkanamu nekabusenga omwattiramu munne nze mwanange ebyo sibimanyi simanyi malisi simanyi kuwaayiriza bwekinkola sikusonyiwa